nupu wetusingira kuba nupu yerondera omuntu waayo ne bagamba nti kati tutuwadde ono ne kiggwa naye ne tumala okulonda abantu baffe ne bamala ne batuuka n'abaana ne bagamba nti bali be bawanguza abalwaki balonda lumbo bennyini ne bagamba nti kati tutuwadde ono ne batalonda budde bw'abalala bw'obadde wagulamu mpozi Sofia Kanyani kitokota akalulu kawedde ka primaries naye munnange abana NRM bakukuluma era batuuse n'okugamba nti munnange opposition eri beta era ne batuuka n'okugamba nti opposition bo balonda omuntu waabwe ne bamulangirira era omu yalabiddweko ng'agamba nti munnange essaawa yonna ajja kuba ng'acrossinga ave mu NRM yegatte ku opposition. Mazima n'obwenkanya ne balangirira omuntu atayiseemu naffe tugenda kukolera opposition. Bulijjo bagamba nti mujja kiwulira nga mulowooza byakusaaga munnange si byakusaaga era mutandise akaliro okuba nga mukafiiringa akaliro mukawulira ate eno gakyali mabaga. Yes, nga tweyongerayo era nga mpola tukutwaliriza nkugambye nti tulina bingi nnyo byengenda okuba nga nkutuusaako olwaleero naye nga waliwo amawulire agatali amalungi nti eyaliko mwami oba yali mwami wa Honorable Anita Among era nga ye taata wa first born wa Anita Among omwami oyo amanyiddwa nga Aguma Patrick ate enyi omwami oyo yavudde mu bulamu bw'ensi eno kitalo nnyo era kitalo ddala yagudde ku kabenje awo ku lw'Ebusega nti no Sinotrack ne mugwira bwetyo nabanga ava mu bulamu bw'ensi eno. Mawulire si malungi omwami oyo yava Hoima era yaliko mubaka yaliko member of parliament yenategeddeko era nga Prince w'Ebunyolo kyona kitegeddeko nti mulangira eri mu kingdom y'Ebunyolo bw'atyo munnange bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okuba nga tusabira omwoyo gwe n'okusabira ab'eŋŋanda n'emikwano tusabe nnyo Mukama abe nga amusonyiwa byonna ebyamusobako. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo nze kugambye nti ndiwo okuba nga nkuwa Kasafu Kanyama twetooloole tumanye biki ebitambula waneno mu ggwanga Uganda. Munnange ensonga zeeyongedde okuba nga ziranda. Nabasekeredde omukulu Twaha Kagabo. Omukulu ono yayitawo ku kadi ya NUP kumbe bagenda okizuula nti yembega baali bamusindika bwe yamanya nti abaana bamuguddemu n'agamba nti eri we wali ettooke era gy'agenda. Munnange kye baamukoze mwabirabye n'afuna obululu obu. Kagabo ani yamugamba nti bw'onoba mu maka g'omusajja sajja n'akusigula akuwasa senkusigula nkusigule bw'omenyeka akuyita kadduwa nnema. Twaha Kagabo yafunye obululu bubiri erwengo eyo Bukoto South era n'agamba kagenda kudda kwesimbawo nga independence agenda kuwagira Ajimba Baale awangudde. Kakati Twaha Kagabo tukutegeeza nti ne bwe wali wangudde kadi ya NRM era tewandizemu kuyingira palamenti kubanga abantu b'e Bukoto balonda Twaha Kagabo owa NUP so wa NRM. Owo kategedde akantu ako. Kakati Twaha Kagabo tubadde tukutegeeza kozi toli Muganda nti omusajja bwakusigulanga mu maka g'abalo n'akutwala tovumanga balo gy'ovudde kubanga oba tomanyi ono byagenda kukola tomanya gy'ova toyombye gy'otera okudda. Bamukubye genda Twaha Kagabo ng'afuna obululu bubiri. Kakati Twaha Kagabo tweyongera okukakasa nti abantu b'e Bukoto South wadde Mbabaali awangudde kadi ya NRM naye tajja kuyingira palamenti kubanga abantu b'e Bukoto balonda NUP mu 2021. Kakati olowooza baakyuse ne baddamu NRM. Twaha Kagabo tugenda okutegeeza nti n'embizzi abamu bagirya supu era wali abagirya enva oba okitegeera azini Sekikubo erw'emiyaga kasukaali keeko taata w'abaana Cedro Sekikubo lwaki tojja
n'oyingira mu NUP ne tukuwa kaadi ya NUP n'owangula Lwemiyaga kubanga General Sande yatugambye nti wali Lwemiyaga naye Bobi Wine yawangula Museveni Lwemiyaga kitegeeza abantu abalonda Bobi Wine n'awangula Museveni Lwemiyaga nga gy'oli era bw'obeera ku kaadi ya NUP baba bayinza okulonda n'owangula Lwemiyaga tetukuyita kujja mu NUP nti oli muyonjo nnyo era oli wa kitalo nnyo oyina agakolobero go kubanga ekibiina kye mulimu kyabayaaye kyababbi kyabatemu oyina agakolobero go naye tubadde tukugamba jangu oyingire mu musaayi gwa Yesu onaazibweko ebibi byo tukuwe kaadi y'omusaayi oyingire Lwemiyaga ogiwangule kubanga Lwasande yatugambye nti Bobi Wine ye yawangulayo 2021 ng'ate gy'oli oluggi lugule mu NUP mwenna abakooye Yesu yagamba nti mwenna abakooye abazitowereddwa olw'ebibi byammwe mujje munaabe mu musaayi gwange nange naabawummuza why don't you come and kunaaba mu musaayi gwa Yesu noddamu n'oyingira Parliament toyingirayo olwakuba nti tukwagala nnyo era oli wa kitalo naye jangu tugezeeko okukunaazaako tukugogolegogola agakyafu ago g'olina aga NRM oluusi wanditunuulikikako oba mukategedde akantu ako tetukuyita gamba nti tukwagala wabula tuzannya byabufuzi azini politics tukuwe kaadi ya NUP obinsa ne Lwemiyaga tuddemu amagezi gazze sekikubo tokola era kwesimbawo independent wandibadde ojja omusaayi gwa Yesu n'onaabanabako ku bikyafu ku bitoomi n'osobola okuba ng'oddamu oyingira Parliament wadde okaddiyiddeyo twagala okujjayo naye taffe aba NUP tuba tuyita oba mukategedde temwerabira nti tugenda mu protest vote bonna abafunye kaadi za NRM temujja kuyingira Parliament tukibakakasa temugenda giyingira era Kagabo badde mugezi kati olaba bakumye kalulu mugundi bandika kuwadde wali ku general election Kagabo oli mulalu anaakuloba you people mugenda kukiwulira this time around mugenda kukiwulira nerabidde okutwala ku kikondere ekikonde kyanyose Tangodoyi ne bamukuba emizibu era mbadde munange ako ke mbadde nerabidde okubanga nkabatuusaako kaakano gwe ekikonde kyanyose bano abasajja bannange kiki kiri mu ntebe ezo bannange abasajja balwanye mu bululu buno oyo nno Tangodoyi ate bwe tugendako ekanungu my god kyawadde kitokota nga sikisaanikire kankutwaleyo olabe zino oba abasajja babadde bashutinga documentary oba yabadde firimu oba firimu tugiyita taito ki tugiwe taito ki kubanga eno enyuma
Nze ntiddemu n'okutya akalulu kaboona kajja kuba katya. Abasajja olaba beetimpula ebikonde bwe bityo ng'omuntu tatiddemu nti ndi taata n'oli taata. Oluusi n'abazzukulu balina kubanga tulaba abasajja bakulu. Naye munnange ekikonde ne kivuga ndowooza mule mutima abagamba nti omwana ne wandaba nga nkasuka ekikonde amanya taata anoonya sukaali. Oli n'agamba nti muzzukulu ne wandaba nga enguumi enyuuka amanya taata jjajja anoonya mata. Bannange ebikonde byanyuuse. Awo we tuli naye nze ntiddemu akalulu kaboona oba kagenda kubeera katya. Basajja bano tebatukuba emiigo ate emiigo gyokka mulowooza ffe tebatukuba masasi. Ntidde naye nga kyonna kyekiri munnange tujja kuba nga tukola ki nga tugenda mpolampola era tujja kumalako eyo tuveeyo. Mumanyi nti abantu basinga obungi babeera mu makomera nga tebalina misango. Mukimanyi nti mu Uganda waneeno omunaku wakufiira mu kkomera nga tolina nakyokoze. Okimanyi nti waneeno mu ggwanga Uganda yensi nti omuntu ayinza okwesimba mu kintu kyo n'akyagala naye lwakuba oli munaku nga tolina era n'akusibisa n'osigalayo mu kkomera ye n'asigala ng'ayina emboozi yino omusajja ali mu kkomera naye ng'agamba ttaka lye lyerimusibya. Mugamba mutya? Obuzayo bbanga kyofuluma ekkomera? Omwezi gumu. Wakola ki? Nze ekyansibisa wano ttaka lyange. Ttaka lyange ono ayagala kulinnyakako nange saagala anyage n'awaaba nabansibirako. Gwe baasiba neyasigala yaani nannyini ttaka? Nze mwennyini. Ekitegeeza abantu bangi abali mu kkomera nga babasibira bwereere. Abantu bangi tabalina misango. Kati olw'okuba obuzaayo omwezi gumu kwe kukuta n'ojja n'olima. Nze ndunda embuzi. Olunda mbuzi ova mu kkomera ziri? Zeezo. Katonda wange. Kati ova mu kkomera n'ojja n'olunda embuzi? Embuzi saawa osi. Osi w'ekkomera? Ye mukulu wa kkomera osi. Kale ate gwe wakola ki? Olina gwe wakuba n'oyasa ebinnyo. Kati kambuuze wejjusa lwaki wamukuba? Wali okozesa enjaga? Kati wakuba waki? Kati oboneredde togenda kuddamu kumukuba? Ogenda kuba good citizen oluddayo. Kati bwoddayo otandikira ku kinga ettaka lyo baalitwala. Taata yabiyimiriramu. Taata wo yali taasa likyaliwo. Wano likyaliwo sitedde. Liri ludda wa? Liri eri Kiryandongo. Kiryandongo? Nze ndi musajja wa Kiryandongo. Kyekyo bambi. Naye lwaki mufuga bubi? Oli w'Ekiryandongo? Nze nviira Kiryandongo. Kaakati mbadde ngenda kuwa 10,000. Njagala muzigabane ne mukwano gw'oli mbadde ngenda kuwa 2,000. Naye kati nkyusizaamu kamba we 5. Okitegedde? 5,000 zizi lindako zino zibadde 2 nga ze ngenda obbawa nedda. Sigenda kuzibawa ngenda bbawa 5.
simanyi mukomera mufuna bye mugula Tufunayo. Neya sasero. Mufune kye mugula bwe mufuluma ekkomera mubeere bantu balungi g'obuzayo bbanga ki myezi 2 muli olina essimu eyiyo Eyange yennyini. kubanga nandikuwadde omulimu ng'ovuddeyo ennamba kweri Bwenfuluma bwedi ngebeera on. eri nnamba ki 078 077 21 8 33 giddemu 077 21 8 33 n'ayagala okukuwa obuyambi kw'otandikira ng'ovudde mu kkomera kweno kwateeka obanga nvuddemu eyo yennyini eri mu mannya ki erimu Peter Michael kale beera bulungi ntambule birungi kama abakume naku abantu gye balina olaba amaziga g'abantu ge bakaaba eyo Uganda yaffe abantu balina ennaku ku mitima abantu balina enyiike olaba ebintu ng'ebyo omuntu wakugamba nti munnange nva mu maaso muviire abantu balina ennaku nnyingi nnyo ku mitima gyabwe dako era nga tweyongerayo omwami yagambye nti bannange omusajja ono twamugamba nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wotamuggyako ekikuli mumuggyako emikisa kakati ono eyali ku RCC we Kampala munnange Hudi Hussein gakaaba gakumba ekintu kyaganye Bobi Wine nabagamba kimwe Hudi Hussein yaddukira Embaale anoonya tiketi ya NRM nabagamba ki omanyi ekizibe kiri wano Bobi Wine kye yaleeta tazanya politics ekizibu kye yaleeta kyekyo yazanya byaddala kati ebyaddala ate abalala tebali mu byaddala Lusani ya DMT Ecological Party kwetolola kudeno kudeeri naye Bobi Wine nabo opposition banne ekibatawaaya kiri kimu Bobi Wine yali serious kati bano ba politician abalala bali ku opposition bo bali mu byabwe tekitegedde Balukwako Basemuju ba Michael Mabiki kakiriikaako so-called opposition kyobolaba mawa kugamba one yaja n'asanga opposition yaffe eteredde aje ayagala gyefuge gwolowooza n'obwoba wa NRM oba General President Museveni abeesiga nga bwe yeesiga Bobi Wine kino kijje kunze ate n'abalala bakimanyi ojeeko General Muhoozi Kainerugaba President gwe yeesiga CDF omulala gwe yeesiga namba 2 ye Bobi Wine kubanga manyi bo yali ku kyaddala naye mwabalala tiwalabe kye yakoze Nobert Mao ali ggulu kati mwe abali mu dingo muze yasobola kubeesiga
ndowooza abidde mu kamyufu nkiddamu minisita gwe baakubye mu kamyufu sikulaba ku independent card ng'ojja kwesimbawo nga independent. MP gwe baakubye akalulu sikulaba ojja kwesimbawo nga independent. Ojja kumbuuza oyogera ng'ani ng'omulonzi kubanga era sijja kukulonda okitegedde. Kati ekitawaanya opposition kyekyo okusanga ngo ye omusajja ali ku bya ddala ate bano balala bali mu politikingi kyobola agamba ebyo bya bufuzi kati bya ddala. Liko NCK TV tuwerabira kubanga subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu maulenja kubanga nga kuwera nja kubanga nga tusako na wole wona wosinzidde sigala naffe tova.